Nga tukyeyongerayo n'akakiiko akalondoola ensimbi y'omusolo aka Public Accounts Committee gw'omwezi gw'omwenda tegwali gwa lusaago. Akakiiko kano kakunya abakungu okuva mu bitongole bya gavumenti ekyensusso n'abamu ne batuuka n'okugamba nti bo tebaasoma luzungu. Ababaka batula akakiiko kano lwe boogera. You grew up in town, I grew up in the village. English is a problem. On my side. Abakungu okuva Minisitule y'ebyensimbi nga bakulembeddwamu omuwandiisi w'ekalakkalira Keith Mwakanizi baabuzibwa 4 na 5 kuwajja basse obukadde bwa $10 ezaali ez'okuddukanya ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo omuli ne zi yunivasite kubanga ssente zino bye zaalina okukola tebyatuukirizibwa. Awulira alina obuyinza bungi nnyo n'okusinga ababaka ba paalamenti. Kyova olaba byayagala byakola ate ekyo kiri ku Mwami Museveni kubanga abalaba bakyusa ye takola ki takyuka. Omwezi gwe gumu akakiiko kakyaza abakungu okuva minisitule z'ebitundu wabula kyababuukako ng'emivuyo egiri mu kitongole kino tegigambika. Akulira akakiiko kano Angelina Sege agamba nti ekitongole kya gavumenti z'ebitundu kye kyasinze okukola obubi omwaka guno. Local government eriko ebizibu bingi naye era teri wala nnyo n'ebirala ekyobulamu ekitongole ekyobulamu nakyo kibi nnyo. Bane ssente ezisoba mu 11,000 bazinywamu caayi na kutambula bweru wa ggwanga. Akakiiko ka PAC kakyaza ebitongole ebirala omuli minisitule y'abakozi, minisitule y'ensonga z'omunda, ekitongole kya poliisi ne minisitule y'obugagga eby'omu ttaka. Angelina Sege nga yakulira akakiiko akalondoola ensimbi y'omusolo agamba nti obuzibu bw'ebitongole bya gavumenti bye babikulira okwesuulirayo gwa naggamba ne beerabira obuvunaanyizibwa bwabwe. Ono awadde gavumenti amagezi okuvunaana buli kiisi yeenyigira mu kubulankanya ensimbi z'omuwi w'omusolo olwo banaasobola okukomya obuli bw'enguzi mu bitongole bya gavumenti. Nga abantu abakulu tebakola nnyo omulimu gwabwe ogwa supervision. Kyova olaba nti tukaaba nnyo service delivery biki bw'otunula ku malwaliro waliwo abantu abasaana okukola inspection ogenda okulaba embeera eri etya mu ddwaliro naye ekyo tekikolebwa. So osanga abasawo newankubadde nga waliyo ebizibu ebirala nabo tebaddukanya bulungi emirimu gyabwe. Samla Hanifa, KTV, amalindirire.